Hot news yugi agakagwawo atenga gocha. Bannakampala balabika temba atali musasulire ku palamenti. Omusajja bwe yevuddemu embizi ebbiri enkulu obulungi n'azireeta ng'akutte n'omunwe gw'ebbaati ng'azze ku palamenti okwekalakaasa olwabo abaali amabaati g'abakalamojja abaagezza. Olwaleero tulabyeko minisita Kitutu atwaliddwa mu kkooti era ng'avunaanibwa ku nsonga ze zimu kubanga y'omu ku babba amabaati gano. Kati omunnaaye musajja omu kyavudde avaayo n'embizi ebbiri enkulu obulungi n'omunwe gw'ebbaati azze ku palamenti kwekalakaasa nti bwe baba nga babba amabaati gano lwaki Kitutu yekka yalabiseeko mu kkooti, sipiika wa palamenti yaliko. Kitegeeza nti embizi zino era abadde azireese ku palamenti okuziwa sipiika okulaga nti y'omu ku babba amabaati gano bagazimbisa ebiyumba by'embizi zaabwe. Naye poliisi temuganyizza kuziyingiza, bazireese ku bodaboda ne bazisuula awo mu bwenyi bwa palamenti. Oluzisudde awo poliisi ebadde yabakanyidda n'ogwayo n'enyolagana n'oyo azireese ziteekawo abadde azze okulaga obutali bumativu bwe. Munnaye mu kulwanagana kuno omusajja ono akwatiddwa era n'atwalibwa ku poliisi avunaanibwe olw'ekikolwa ekyo ky'akoze. Bamututte ku CPS wabula nga tumanyi bulungi nti wabaawo ekifo ekiterekerwamu ebizibiti, naye ate poliisi bw'ekutta ono naye emuggalidde kyokka embizi bagamba tebamanyi we ziraze. Kitegeeza nti poliisi ezitutte. Jjukira enkyalo wa Good Friday, abasinga obungi bannaffe abatali Bayisiraamu naye amadiini amalala bakimanyi bulungi mbu enkyalo lwa lunaku lwa kutta mbizi. Kitegeeza ne poliisi bw'efunye embizi zino egenze kujaguza lunaku lwa nkya mu bitiibwa. Poliisi bannaffe muyogeeyoge mufunye omulyo kubanga bwe muba nga mutereka ebizibiti kyokka nga zo mu kifo ekiterekebwamu ebizibiti tezirabikiddwako ate tugambe nti ziraze wazidduse bw'omukutte byonna mubitadde kkabangali, naye ng'ate zo tebazirabako wabula basanzeewo bbaati lyokka. Ekyewuunyisiza bannamawulire ne babuuza embizi ezireeteddwa amangu ago zo zibuziddwawo ebbaati ne lisigala. Naye ng'ekyo kyonna bannayuganda bakikola olw'okulaga obutali bumativu bwabwe, olw'okulaga okunyigirizibwa nti nno abantu basobola okuzza emisango naye Uganda erimu abaana n'ebyana, waliwo abavunaanibwa waliwo abatakwatibwako. Kakati kijja kitya nti nno abaali amabaati gano bawerera ddala abantu 11 n'ate n'osanga olwaleero ng'omu yavunaanyizibwa, minisita Kitutu yavunaanyizibwa yekka era olwaleero asindikiddwa mu nkomyo yeebakayo ebbanga paka lwanayitibwa okuddayo mu kkooti yeewozeeko. Kyokka abaali amabaati bali 11, sipiika wa palamenti kwali, prime minister Robinah Nabbanja kwali, Rebecca Kadaga n'abalala, kyokka bo tebakwatibwako, tebatwaliddwa mu kkooti. Kati kino kyekitanudde abasajja okwekalakaasa balage embeera ey'obutali bumativu nti lwaki musosola, lwaki mulinamu abaana n'ebyana. Bwe muba mwasalawo okuvunaana babba amabaati gano bonna abantu bakwatibwe basimbibwe mu kkooti kyenkanyi. Ate nga mu kusimbibwa mu kkooti amateeka galagira nti buli omu alina okusooka n'ayimirizibwa n'afulumizibwa woofiisi eyo gy'aweererezaamu. Ng'ensonga zino bwe zigenda mu maaso omusango bwe gunaggwa okuwulirwa anaaba agusinze adde mu woofiisi. Kyokka bwe gukusinga nti wabba amabaati g'abakalamojja era eyo woofiisi oba ogisuubiddwa nga kw'otadde n'okuggalirwa mu kkomera okumala ebbanga erina abali kusaliddwa. Kuba tukimanyi bulungi nti Uganda omuntu yenna yeenyigira mu bubbi aba alina okuvunaanibwa. Naye ate Kitutu yekka gwe tulabyeko nga bamutwala eruzira, kyokka banne bali bweru bayinaayina. Kyekiraga nti Uganda mulimu abaana n'ebyana. Naye poliisi mukomyewo embizi z'omusajja abali tazireetedde mu kuzirya abadde azireese kulaga butali bumativu bwe ku palamenti, ng'oba oli awo azireetedde sipiika Anita Amongo. Osanga singa Anita Amongo yazitutte ate oluusi yandibadde mumativu omusajja ne mumusibye ate ensolo ze ne muzitwala. Kiba kiraga kikolwa kikino. Uganda naawo tutuuse.